muli oba oli muliri mu night ngenda kusaba oyimuke tutendereze Mukama ali ku kachayi nawe kachayi kateeke wansi tutendereze Mukama ono omulungi atukoze obulungi amina Sirina chirala wabula tendereza 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 Sirina chirala wabula tendereza jengenda nga tendereza Sirina chirala wabula tendereza 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 Sirina chirala wabula tendereza jengenda nga tendereza tendereza yeso rokunjakala tendereza haleluya tendereza oye yapanda kole tendereza haleluya tendereza yeso rokunjakala tendereza haleluya tendereza oye yapanda kole Bulamu bwali mukabiri Yesu je yamponya je yakuonya Bulamu bwali mukabiri Yesu je yamponya hey Bulamu bwali mukabiri Yesu je yamponya je yatuonya Bulamu bwali mukabiri Yesu yamponya 1, 2, 3 tendereza tendereza Yesu tenda haleluya tendereza cheza 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 tendereza tenda 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 haleluya tendereza hey tendereza tendereza hey tendereza haleluya tendereza yabanda koleze haleluya hey Yesu mulungi 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 Yesu mulungi
tumubebe. Olimuba, olimuba. Mwite tumubebe. Olimuba, olimuba. Amatoka tumubebe. Olimuba, olimuba. Abatoni mumubebe. Olimuba, olimuba. Abanyankore mumubebe. Olimuba, olimuba. Oh, tumubebe, tumubebe. Olimuba, Oh, tumubebe, tumubebe. olimuba. Tumubebe, tumubebe. Olimuba, 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 olimuba. Olimuba, olimuba, olimuba. Olimubede, olimubede. Olimubede, olimubede. Olimubede, olimubede. Olimubede, olimubede. Nyamuhanga ni mukuru kandi munene. Ni mukuru kandi munene. Hallelujah. Mukama osaanidde. Hey. Sinza Mukama. Jimusa eddoboozi lye Mukama osaanidde. Tukuwa amatendo, tukuwa ekitiibwa. Teri yakwenkana Mukama. Tukuyimusa Kabaka. Tukuyimusa Taata. Woseteyere boshikatandalakama. Osaanidde Mukama. Osaanidde Kabaka. Tukuyimusa. Osukuluma Mukama. N'antamegwa. Teri yakwenkana Kabaka. Teri yakwenkana Mukama. Hallelujah. Hallelujah. Ooh. Wewe Mukama. Ninagwendaba. Omusajja ayambadde ebyeru n'olukoba lwe mu kifuba lwa zaabu. Enviiri ze zitukula ng'ebyoya by'endiga. Amaaso ge nnimi z'omuliro. Ebigere bye biringa ekikome ekizigule. Ddoboozi lye ng'amazzi amangi. Abatukuvu ndaba tusinza Hosanna. Kanvuname sinza Hosanna. Buli vivi divuname woli Mukama. Katonda ow'amaanyi. Amawanga gavuname woli muwonya. Gwe Katonda ow'amaanyi. Buli lulimi tuvuname woli lwatuleti. Gwe Katonda ow'amaanyi. Buli lusozi lwonna tuvuname woli yakuwa. Gwe Mukama ow'amaanyi. Buli mbeera evuname woli mukulu. Yegwe Mukama. Buli ndwadde evuname woli muwonya. Gwe Katonda ow'amaanyi. Gwe weka. Gwe weka. Gwe weka. Ekitiibwa Kikugwana. Gwe weka. Gwe weka weka Yesu. Gwe weka. Ekitiibwa gwe weka. Nakuyimusanga Mukama. Nze nakusinzanga Tata. Ekitiibwa Kikugwana. gwe
amaloboozi gaffe kubanga gwe wekka Ayi Mukama ekitiibwa kikugwana Yesu omulungi tuyimusa byonna by'otukoledde Ayi Mukama nga tusinza nga tudda gy'oli nga tugamba nti weebale Yesu weebale Mukama weebale omwana gw'endiga Ayi Mukama tukwebaza Zabbuli 121 oluniryo olusooka lugamba nayimusa amaaso gange eri ensozi okubeerawo kwange kuvaawa okubeerawo kwange kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi Mukama gwafuga eggulu n'ensi tuyimusa amaloboozi gaffe n'amaaso gaffe eri gy'oli Ayi Mukama kubanga okubeerawo kwaffe kuli gy'oli toliganya kigere kyaffe kusagaasagana atukuuma ggwe tobongoota weebale Yesu tobongoota Ayi Mukama laba akuma Isirayiri tabongootenga so teyeebakanga weebale Mukama kubanga gwe toliyebaka tolibongoota Ayi Mukama gwatulabirira gwatukuuma Mukama tuzze gy'oli olwaleero nga tuyimusa amaloboozi gaffe eri gye tuzze gy'oli nga tuyimusa amaaso gaffe eri gy'oli Ayi Mukama gwatulwanira entalo tugamba nti gwe wekka asaanidde amaaso gaffe gayimuka eri olusozi gy'oli kubanga gwe Mukama kubanga gwe asaanidde kubanga gwe empologoma ya Yuda gwalwana entalo gwawonya endwadde golokoka olwaleero tulwanire golokoka olwaleero Ayi Mukama otugabirire golokoka olwaleero Ayi Mukama olege kikyoli eri amawanga golokoka olwaleero otuyiweko amafuta g'amajja golokoka olwaleero otuzze bujja Ayi Mukama golokoka olwaleero okola kyoyagala mu bulamu bwaffe golokoka olwaleero okola ebyenjawulo Ayi Mukama tuyimusa amaloboozi gaffe nga tukusinza kubanga tumanyi nti gwe wekka haleluya ekitiibwa kikugwana Yesu yongera ng'osaba Mukama ali wano Mukama ali wano Mukama ali mu kisenge kyo ali awo mu ddiiro lyo yimusa omutima gwo yimusa omutima gwo yimusa amaaso go eri omununuzi wo na buli kirikutiisa na buli ndwadde na buli kikutiisa na buli ndwadde ejja kuggwaamu amaanyi ng'omutunuulidde mu kitiibwa kye mu maanyi ge Katonda w'amawanga Katonda w'ensozi Katonda mu biwonvu tukusinza Mukama tukusinza Mukama twala ekitiibwa Mukama twala ekitiibwa fuga Mukama mu maka gaffe fuga mu bulamu bwaffe Mukama fuga mu mirimu gyaffe Mukama fuga mu baana baffe Mukama fuga mu bufumbo bwaffe Mukama fuga Mukama fuga Mukama fuga Oli Katonda w'amawanga oli Katonda w'ensozi oli Katonda mu biwonvu katukuleko fuge oli Katonda w'amawanga Katonda oli Katonda w'ensozi oli Katonda w'ebiwonvu Mukama katukuleko fuge oli Katonda mu bulwadde oli Katonda mu kutya Mukama oli Katonda w'ebiwonvu katukuleko fuge oli Katonda wano oli Katonda wa
tukuleko ofuge Mukama, tukuleko ofuge mu maka gaffe, tukuleko ofuge mu mirimu gyaffe, tukuleko ofuge mu baana baffe, tukuleko ofuge mu bufumbo bwaffe. Ne wano mu worship harvest tukuleko ofuge ayi Mukama, kubanga gwe Katonda w'amawanga. Haleluya, haleluya. Nsanyuse nnyo okubakyaza olwaleero ku Sunday eno y'olwaleero. Mwebale kutwegattako, mwabatwegasseeko ku mukutu gwaffe gumugatta abantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tubasanyukidde nnyo. Gwe bw'obeera eyo nga guno gwe mulundi gwo ogusoose okutwegattako, tukusanyukidde nnyo nnyo nnyo. Ne kana akafuba kako, ne zino enduulu zizo, weebale kujja, weebale kutwegattako. Ngenda kusaba oyo atudde kumpi naawe akulinaanya oyo akugwe mu kafuba akunywegere, akulage omukwano gwa Yesu ogw'ensusso. Haleluya. Nammwe bannaffe ababeera naffe bulijjo tubaaniriza nnyo, mwebale nate okutwegattako. Kati njagala twatule nga tukkiriza ki kye tuli, nga tugamba bano bannaffe abagenyi baffe leero tuli ki? Tuli mugendo ogw'enjiri, obuyigirizwa n'obuminsani. Ate tukola ki? Twanguyirizwa okuzzibwa obujja okw'omwoyo n'embeera z'abantu awamu n'ebyenfuna mu bitundu mwe tubeera. N'oluvannyuma ensi yonna. Tutegeeza ki? Nti mu kitundu w'obeera wonna olina okuzzibwa obujja ne mu byenfuna ne mu by'omwoyo. Ate tukkiriza ki? Tukkiriza nti ekkanisa etandika ku bbalaza ku Sande ne tujja mu galagi. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti nga bw'onootwala emmotoka ewa makanika n'akyusa oyiro, n'atandika okukwatamu ebyo ebinyeenya, zikalansani, n'akyusa hydroliki, ebyo byonna bikolebwa nga tuzze mu galagi. Tulina n'obubondo obutono bwe tukuŋŋaaniramu obutuzzaamu amaanyi. Kakati njagala tweyongereyo nga tulaba ku lutimbe bannaffe bano ab'ebyuma bye batuleetedde okutulaga olwaleero. Awoluganda Mukama yeebazibwe. Amanya gange nze Silas Kalule, musumba wa Worship Harvest Kisoga. Ndi wano kubabuulira nga bwe nasobola okukula okuyita mu bubondo bwaffe missional communities. Omwezi gwa September mwaka 2020 ngenda ekisoga okutandikawo pharmacy olw'okuba nali njagala okutandika business. Ate nga nali ndabye ekibuga Kisoga kyali kikula ku speed ey'amaanyi. Bwe ntuuka ekisoga ndaba nga wali weetaaga okutandikawo missional community. Nayita mu bakasitoma bange, mikwano gyange ne banneiba bange ne mbagamba njagala tutandike missional community. Naye ekyanneewuunyisa babiri bokka abajja, era twali mu missional community nga tulimu abantu 4. Akaseera ako konna okutuusa mu December nga tukuŋŋaana 4. Naye December atuuka nfiirwa taata wange. Ebiseera bye twali mu rest month, missional communities tezimiitinga. Nfiirwa taata wange nenzigwamu amaanyi. Naye neebaza Katonda olwa abasumba bange mu kaseera ako. Baafuba nnyo okulaba nti bannyongeramu amaanyi, ne baŋŋamba nti togwamu maanyi, tokivaako. January atuuka ne nzija mu New Dawn Camp ne batuyigiriza okusaba, okubuulira enjiri, okukyalira bannaffe, okusomesa n'okusabira abalwadde bawone. Kati bwe naddayo nintandika okukola ebyo bye bansomesa, nintandika okubuulira enjiri. Bwe tutyo bwe twasobola okukula okuva ku bantu 4 ne tuwera abantu 3. Ne tutandikawo ne missional community y'abaana Kisoga Kids. Ne tutandikawo n'endala ey'abavubuka gye bayita Zion.
okuva ku olwo ne tugenda ne mu lockdown ne batukubiriza okutandika okufeedinga banneiba baffe okubatwalira emmere ne tutandika okutwalira abantu emmere mu lockdown. Wetwe bwe twasobola otandika missional community ey'Oluganda gye bayita Zion nga tubasomesa buli kimu kye tuba tuyize okuva MC live ne tubayigiriza buli kimu. Wetwe bwe twasobola okukola. So ndi wano okuzzaamu amaanyi gwe wenna nti okutandika missional community kintu kyangu nnyo naye ate togwamu maanyi ebiseera ebisinga abantu bwe baba tebasobodde kujja. Gondera ebintu bye baba bakusomesezza. We kuba kubuulira njiri genda obuulire enjiri. Kusomesa abasomese buli kimu kyoyize singa naggwamu amaanyi mu kaseera ako Worship Harvest kisoga teyandibaddewo. Nkuzzaamu amaanyi wa Luganda oba tonnatandika missional community gitandike kuba bwetyo bwe tugenda okukyusa ebitundu byaffe, bwetyo bwe tugenda okuzzaamu amaanyi abantu abaweddemu amaanyi mu bitundu byaffe, bwetyo bwe tugenda okukyusakyusa embeera z'abantu eyo yonna gye tubeera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu bulango obwo bw'enjawulo tuyina obubondo nga bwe mbadde nkunnyonnyodde, obubondo mwe tukuŋŋaanira, mwe tuzibwa obujja, ne tuzibwamu amaanyi, ne tulya, ne tuzannya, ne tusaba, ne tukula, ate ne tugenda okuweereza enjiri. Kati gwe bw'oba oli eyo nga toli mu kabondo kano akatono ke tuyita ka missional community, njagala leero okwaniriza oweegatte ku kabondo akamu akali okumpi ne woobeera. Ennamba eno wammanga gye ŋŋenda okukusomera gy'osobola okukubako ya Matana nooti 775 642 449. Bw'onookuba ku nnamba eyo wanaabayo anaasaba naawe ataakulagirira akabondo akakuli okumpi w'osobola okukuŋŋaanira wakati mu wiiki. Haleluya! Kakati wano mu Worship Harvest tukkiriza nti abatukola obulungi ne batuliisa ekigambo kya Mukama, naffe tulina okugabanya nabo ebirungi Mukama byatuwadde. Ekyo no kisangibwa mu Galatiya 6:6 nti tunaagabanyanga mu ebyo ebirungi Mukama byatuwadde n'abo abatuyigiriza. Kati nno gwe munnange atwegasseeko olwaleero, ffe wano tumanyi nti tetujja mu maaso ga Mukama na ngalo nsa, wabula tujja n'ekiweebwayo, tujja n'ekimu eky'ekkumi, tujja n'okwebaza okungi, si mu bigambo byokka wabula ne mu bikolwa. Nga tuyita ku nnamba zino wammanga ogenda kuwaayo ekiweebwayo kyo. Bw'obeera ku Matana mu luzungu gye tuyita MTN, ennamba eri nooti 778 618 448 ng'owaayo ekiweebwayo kyo n'ekimu eky'ekkumi. Bw'oba ggwe ng'oli ku Airtel, ennamba eri nooti 758 618 418. Kweza ennamba zennyini kw'osobola okuweera ne kye tuyita golokoka tuzimbe. Bw'oba oli ku Matana tulina kye tuyita Momo Pay, we batakuggyako bisale, ennamba eri 148 722 ng'owaayo ekiweebwayo kyo. Gwe bw'oba oli ku Airtel, ennamba eri 116 nooti 32 nga bw'ojja mu maaso ga Mukama n'ebiweebwayo byo. Tulina kye tuyita golokoka tuzimbe. Wano Mukama atuwadde ekisa eky'okuzimba ebizimbe 5 ku mulundi ogumu. Kati bw'oba oyagala kuwaayo, gwe bw'oba weeyama ng'oyagala kutuukiriza okweyamaako, ennamba ziizino wammanga ezo ze nkusomedde eya Matana n'eya Airtel. Bw'oba oyagala kuwaayo mu bbanka, tulina akawunti ya Absa Bank, akawunti neemu Worship Harvest Projects. Ennamba eri 6 nooti 728. Mukama anaakukola bulungi, Mukama anaakuwa omukisa ng'owaayo ng'ozze mu maaso ge. Kanyanirize abayimbi nga batukulembera mu maaso ga Mukama nga tuleeta ebiweebwayo, nga tuleeta nga tujja n'okwebaza. Haleluya! Tunulira sije watonda nineunya wali
waliwo byendaba nenebuuza oba wabikola otya amagezi n'okutegeera oli wala nnyo kug'abantu ne mu bigambo bye nnina sembulitwamu ekiyinza okunnyonnyola oli Katonda oli Katonda oli Katonda weewuunyisa oli Katonda gwe Katonda oli Katonda weewuunyisa wentunulira by'okoze mu bulamu bwange neneewuunya okwagala n'ekisa nali sibisaanira teri mwana wa muntu ayinza kukola by'okoze ndigamba abaana bange era bali kuyita Katonda oli Katonda oli Katonda oli Katonda leka tukusinze oli Katonda kabaka w'abakabaka empologoma ya Yuda sikolota Yesu oli Katonda Yesu wange oli Katonda Yesu wange weewuunyisa weewuunyisa Yesu weewuunyisa weewuunyisa Mukama weewuunyisa wendaba ebintu by'okoze biraga obukulu bw'amaanyi go n'ekisa ky'olina gyendi bineewuunyisa oli Katonda oli Katonda oli Katonda oli Katonda weewuunyisa bineteta kubonamo oli Katonda bineteta kuyimusa oli Katonda oli Katonda weewuunyisa oli Katonda oli Katonda oli Katonda teri mulala yo oli Katonda weewuunyisa oli Katonda wange oli Katonda oli Katonda waffe oli Katonda Mukama oli Katonda weewuunyisa. kale mwenna mbaaniriza era mwongere musobola okutuulako bwe nakizudde mbu ngenda buulira olunaku olwaleero otulo twonna twanvuddemu olubuto ne lutandika okunnumirira sisimu yange yonna nesalawo ekisiibo ekyessaawa eyo nabaddawo nga saagala na kwogera na muntu yenna ekyanbadde kirungi muno omwami wange teyabaddewo nagezezzaako okusaba naye n'ebigambo ne bimbula wabula simanyi omutume Moses mukisa kino bw'okikola wiiki ku wiiki banange tukussaamu ekitiibwa yonna gy'oli omutume Mukama Katonda mbaniriza mu saavisi yaffe eya olwaleero ey'okulabikirwa encounter service tubaniriza mwenna abazze otwegattako ku mikutu egy'enjawulo bannange ne ku location ez'enjawulo tubaniriza olunaku olwaleero mwenna ku location ja worship harvest ku lw'oluganda tubanirizamu abali e Rwanda ab'e Fort Portal ab'e Busoga Kamuli mwenna tubaniriza mwebale kutwegattako ku saavisi y'okulabikirwa banaye abo ababaddeko e Kodesh e Ghana Bishop Doug ffe twabadde wano twakuŋŋaanidde wano naye naffe twabadde Kodesh mu yaffe wano ey'e Uganda mwenna tubaaniriza
Apostle Moze n'omwawule Mama Ari mbatumiddeko mu ngeri ey'enjawulo. Nkakasa mwakomye okuva e Ghana naye tubatumidde nnyo. Nkwebaza olw'omukisa guno. Musumba B3 Nabbi Angela n'omwami wange Chris Nsubuga banaye mwena tubatumidde ababadde Ghana. Ne Worship Harvest Gayaza mbatumira okutumira okwenjawulo naku olwaleero. Katonda yeewuunyisa. Katonda ali wano mu saavisi y'okulabikirwa era ffenna tugenda labikirwa Katonda mu kinoomu. Naye nga ffenna tetunnalabikirwa twagala okusanyukira wamu n'eggulu kye lisanyukira. Mwagala okumanya abantu bameka abeewaddeyo obulamu bwabwe eri Yesu. 1971 be bantu abayatudde ne beetwalira Yesu ng'omulokozi waabwe. Banaye ffenna tuyimukire wamu twongere okucaccanca n'okutendereza kuba abamalayika bonna bayimuse era bali mu kucaccanca. Worship Harvest Downtown ye yakulembeddemu n'emyoyo 487. Worship Harvest Gayaza ne Damu ne Dakao 287. Worship Harvest Chebando 19. Worship Harvest Garuga nzikiriza babadde 95. Worship Harvest Nakawa 78. Worship Harvest Muyenga 62. Worship Harvest Entebbe 62. Worship Harvest Mukono 62. Worship Harvest Jinja 59 n'abalala ffenna wamu 1971. Banaye tusakulize wamu n'eggulu. Panange tugenda mu kayimba kaffe bannange. Banaye temunswaza munteekemu akayimba kaffe. Kiyange eyo ye kiyange. Nsumba abuuza banaye bandi mwefuge bandi mumpe kiyange. What's the key? No, Hey! that's not my kid. Hey! Take me to over D. Something like that. Chota sabira, chota lozo, yamulaka zachisobola. 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 Achisobola, 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 achisobola. Come on, achisobola, 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 achisobola. Chota sabira, chota lozo, yamulaka zachisobola. Rikaya baka sataya baka ya la 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 ba sitaya ba mwena musobola okwetuulirako kubanga we tutandika ennyimba za crusade nga nze ali ku stage tuyinza osula wano mwetuulire musobola okikkiriza
wiiki ewedde twabadde n'obubondo obukuŋŋaanirwamu obwa MC 27. Ntuumira abo bonna abaguddewo MC ab'enjawulo mu mannya gano agasomeddwa nga Susan Lunkuse, Philip Kakungulu, Denise Mukisa, Namuli Annette Kwagalwa, abo bonna abantu ab'enjawulo, Jonathan Humphrey, Dr. Aaron Kukware, Emmanuel Mwesigwa, Mugabi, Ruth Sambode, Jonathan erinnya erisigadde lyakalizibu naye ava mu Arua, Derek Kajina, Paval Christine, John Muramuzi, Conrad Tulihayo n'abantu abalala bonna abenyigidde mu kuggulawo MC. Mwebale, mwebazira bannaggwano ba Worship Harvest, mu abantu abenyigira mu kuggulawo MC oba obubondo. Enjiri oba n'ekisinde kino ekya Worship Harvest ekyenjiri kwe kitambulira bane tekyewuunyisa, tekikkirizibwa era kya Bwakatonda kyennyini. Weebale Yesu. Wiiki ewedde nabadde n'omukisa okwogera ku lugero olwa Worship Harvest gye mpeereza ng'omukulembeze. Mwena ng'abanza okuba nga bandabye oba abanpuliriza essaawa eno omulundi gwabwe ogusooka, amannya gange nze Musumba Lynette Kensoboga, era nsanyuka nnyo okuba nga mpeereza mu busumba buno. Ekimu ku byenkola nze mukulembeze wa Harvest International School. Omanyi omukisa guno gwajjanga gwajja mu ngeri eyali ewuunyisa, gwali mwangu nnyo. Bansindikira ka message ne kantiisa ne ntandika okwebuuza, tewaliwo omuntu mulala naye waliwo ekiragiro ekyenjawulo nga kimpeereddwa okujja okuba nga nze ayogera ku lugero luno. Newankubadde twawulira mu biro ebiyise nga Bishop Dagaga mu message olina ogiraba emirundi 5 okugifunamu, naye nange we namala okubeera ku stage ya service eno ey'ebyenfuna oba ey'emirimu egikolebwa, naddamu ate n'enjiraba emirundi 5. Si mukulwakuba nayagala okweraba, naye nali neeraba ne ndowooza, n'otunulira omuntu n'ogamba oba ono yenze kwegamba nga ndi mu kwewuunya, naye ono yenze. Bwe nali ndaba natunulira omuwala eyalinga avudde mu mubiri gwe, eyali afuukuuliddwa oba n'ava mubiri nga nvudde mu mubiri, ne ntandika okukola ekintu ekitaali kimu ku nze. Nalaba omuwala eyekkiririzaamu ate nga mukkakkamu. Omanyi mwabamu bwe muntunuulira nga neeyita omuwala mugamba bannaayo n'omukazi, naye nze nkyali muwala. Ndi luwala luto, banaye nalabye omuntu omukkakkamu. Si ndi muntu wa kisinde era ndi muyuguumi gwe tunuulire nga teeno. Ndi muntu ayuguumya, ndi muva aye andi sheka. Ndi munnakisinde, ndi muyuguumi era nninyirira ngenda wala. Banaye nalabye omuwala omukkakkamu omuggumivu, omuwala ategeka ebigambo bye mu ngeri ey'enjawulo. Nze ekyo kye nalabye nakirabye emirundi 5. Mwe mwagirabye emirundi emeka? Banaye nze kino kye neerabyemu. Nalabye omuwala asaagasaaga naye ng'asaagirira mu kipimo. Omanyi oyinza osaaga ennyo ate n'otulaga wena ne weemalamu ate. Naye nalabye omuwala
with what is going on in her life. Eyabadde ayogera ebintu ebifi mu bulamu bwe naye ng'abyogera mu kipimo ekyetaagisa. Mu ekyo kye nalabye nze simanyi kyolaba mu gy'oli naye nze bwe neerabye ku lutambi kino kye neerabye nalabye oluwala. Nalabye omuwala ava ekyera birera isinjiro taata we nga yava Kyamutunga ng'ateereddwa ku lutambi kubanga kati akulembera ekitongole ekiyingiza ensimbi za kawumbi kalamba mu mwaka. Banaye ekyo tukikubireko engalo. Omanyi saali ekyo nga ndi mukkakkamu manyi otegeka nosengeka ebigambo ndi mugumu nekkiririzaamu. Banaye nali neetya nga bw'okiwulira nga neekweka ekiseera ekisinga okuleka nga mpitiddwa okusinza ku stage naye nga bwe nva ku stage banaye nga neekweka ekimu ku bintu mmange kye yalwananga nange kubanga ebyo ebintu banaye nali muntu amanyi okukwata amateeka era nze tebankwatiranga kwatibwamu ebyo kumenya obuteekateeka kudda eno n'eri naye ekimu ku ebyo bye yalwananga nange abagenyi we bajjanga ewaka nze nga nziruka wala neneekweka kubanga natyanga abantu. Nali ntya abantu omanyi ntala ne ŋŋamba oba buli bwe mba nnyimiridde mu kifo nga kino lukasala yalaba nze nannetunuulira ate njogera ng'asaaga naye maama wange n'ayingira kati n'atandika okundaba kyenfuuse n'alaba kino kyenfuuse mugawalaye maama wange n'ayingira wano kininga ekyokusaagirira naye nkiraba mu bwongo nga maama wange ayingidde wano n'asalawo okusanyuka okw'enjawulo n'akola pate ku lwa kino kyalaba kyenfuuse kubanga tekikkirizibwa mu bwongo bwe mbu kino kyenfuuse. Yoyo omuwala gwe muwulira kati eyabadde atudde mu saavisi yaffe eyo ey'ebyenfuna oba eya bizinesi ey'emirimu egikolebwa. Lwaki mbagamba ebintu bino? Ebimu ku byenkola oba byensinga okukola ndi muntu awandiika ebirowoozo byange oluusi Katonda nga bwampadde nga 27 January y'omwaka guno nagwa kapapula akamu ke nali nawandiikako mu 2015 era nawandiika bwe nti nawandiika ku olwo nno mbadde mu kusaba okw'enjawulo naye omusumba B3 ebiseera ebyo tetwakozesanga musumba B3 nagamba bugambi omusumba B3 naye bino ebya taata w'omwoyo birabika biri siriyasi nakiwandiika ne ŋŋamba nti Katonda tewali ky'otuyitiramu nga totuwadde kisa kyakyo na kututegeka ku lw'ekyo. Bannange eno June 2015 ne mpandiika mbu nnyaniriza era nzikiriza omutume Moses Mukisa Aposomoze nga kitange ow'omwoyo mu ntegeka zonna zontegekedde mu magenda gange abeere kitange ow'omwoyo. Njagala mwagale era njagala mwesige. Ngenda kwesiga engeri gy'ogenda okuntegekamu okufuuka
omuntu amukkiriza era muwadde omutima gwange okubeera kitange. Nawandika ne ŋŋamba naye Katonda weewuunyisa kubanga nali simanyi essaawa eno nali simanyi bino byonna byali tebitubuulirwangako ebyokubeera ne bakitaffe mwoyo. Naye nzijukira ebiseera ebyo ndowooza twali mu kuno okusinza okwabeerangawo, okusinza okusaba n'ebiro ebyo ebyokulagira. Naye nali awo ne mpuliriza mu biro ebimu ebyo nga tusinza era tutendereza, nawulira Omwoyo Omutukuvu nga ambuulira era yakiŋŋamba mbu amagenda go ag'omu maaso gonna gateereddwa mwami oyo. Omanyi ebiro bino tubadde tuyiga mbu omuntu yenna azaalibwa bakitaabwe babiri, kitaawe ow'omu mubiri ne kitaawe ow'omwoyo. Be bakitaabo babiri b'ozaalibwa nabo ku nsi eno. Kitaawe ow'omwoyo yakuzaala mu magenda go, yakuzaala mu magenda go oba mu destiny yo. Mmanyi mbu omutume Moses Mukisa oli mu kutulaba essaawa eno. Mmanyi mbu oli mu kutulaba era tukkakana gy'oli. Nja kyogera mu lulimi lwange. Weebale kunzaala omutume, weebale tuzaala, weebale tuzaala magenda ga. Nkyusiddwa okufuuka omukyala omulala. Era ne ku makya gano nga tutandika entambi empya ez'Omwoyo Omutukuvu, ŋŋenda kwogera n'omutwe ku mutwe ogugamba oba ogukulembeddwa nga gugamba okukyusibwa okufuuka omusajja oba omukyala ow'enjawulo. Okukyusibwa okufuuka omusajja oba omukyala ow'enjawulo. Worship Harvest tulina ekigambo mbu wagenda bbaawo okufukibwako okw'enjawulo okw'omwoyo mu 2022. Mmanya ntya ku bino kubanga ebikolwa byonna ebiri mu nnyumba eno essaawa zino biraga okufukibwako okw'enjawulo okw'Omwoyo Omutukuvu. Engeri yokka gye tusobola okukula emirundi 5 ku buli 100 gasobola kuba maanyi ga Mwoyo Omutukuvu. Engeri yokka gye tusobola okubeera nga essaawa zino tulina location ya 35 mu bifo eby'enjawulo bannaye gaba maanyi ga Mwoyo Omutukuvu. Obubondo bwa missional community nga buggulwawo kumpi buli wiiki, kati nga buweze kumpi 100 nga twogera olunaku lwaleero bannange guba Mwoyo Mutukuvu. Bannaye nga twogera olunaku olwaleero abaana abato amabujje gali mu kkulira obubondo buno. Worship Harvest gayaza tulina owe-17 nga kati musumba wa zooni Namba, musumba wa kyalo Kiramba. Bannaye mbeera mukube engalo mukube, muzikube mbeera muli mukube engalo. Ago gaba maanyi ga Mwoyo Omutukuvu. Abaana abato bali mu kulagula, bali mu kuloota era balaba okwolesebwa. Abantu abakulu bali mu kulaba okwolesebwa okw'enjawulo. Tuyina abasumba abayina envi bewandirabye mbu bakadde, abasumba ba Worship Harvest Wairaka. Bannaayo yabeera Mwoyo Mutukuvu. Worship Harvest downtown yaleeta abantu abasukka mu 5. Oyo Mwoyo Mutukuvu ku kisinde kino ekyenjiri ekya Worship Harvest. Oyo Mwoyo Mutukuvu ku kisinde kino ekyenjiri ekya Worship Harvest. Bannange
ate mumanyi nga mbagamba mbu eno ntandikwa mbagambye eno ntandikwa omutume alagudde gye tuli n'agamba mu sipiidi gye tutambulirako essaawa zino terina kyeraga ku sipiidi gye tugendako kati woba okyali awo ng'okyekenneenya oli omu ku abo abagamba sipiidi eyitiridde banaye tunaawuliriza kino nekiri munanuzukusa kwegamba nga tukyeruumaaluma bannange kankugambe ku kino ekijja wano tubadde mu kusaaga ku ebyo bye tulabye mu mwaka gumu oguyise tukyali mu kusaaga omutume ayongedde n'atulagira n'atugamba banaye okutuuka 2022 nga temuli bakoowu muleme tuuka 22 nga temukooye tekeka obulamu bwo kwegamba obeere ng'obubeeramu ng'obulamu butegeke so that toyonoona budde naye bisumuluzo bya mmotoka buli kimu kiteeke we kiyina oteekebwa kubanga essaawa yonna okeera n'otumibwa eyeewala n'otumibwa eyeewala so si kutandika kwebuuza mbu kino wakirabye we kiri n'otandika okwebuuza wa we kiri kino na kino buli kimu kibeere nga kitegekeddwa ekiri mu kujja kibuuliddwako mu Amosi essuula ey'omwenda olunyiriri olw'13 era kigamba bwe kiti ddala tezigenda kubawala katonda bw'ati bw'alagira ebintu bigenda kubeerawo mu bwangu obw'enjawulo omutwe gwe gugenda wuwulira kantolooze gugenda kuwuga bigenda kuba bya bwangu nnyo oyinza n'obutasobola kubisanga buli kimu kigenda kuba nga kibeerawo omulundi gumu nga buli w'onaatunulanga wagenda kuba wakaaba mukisa bw'atyo bw'ayogera mbulabe ennaku zijja bw'ayogera Mukama akabala lwalituuka kw'oyo akungula n'oyo asamba ezabbibu lwalituuka kw'oyo asiga ensigo n'ensozi ziritonnya omwenge omuwoomerevu n'obusozi bwonna bulisaanuuka ne babituulamu era balisimba ensuku z'emibabbibu gamba neebawo ebintu bigenda kuba bibeerawo ku sipiidi ey'enjawulo omutwe gwe gugenda wuuga gugenda funa kantolooze so obeera tomanyi nakuwuga simanyi kino wenyinza kigereza naye bayibuli bwegambye mu omutwe gwe gugenda funa kantolooze ndowooza ebadde sande ewedde bwe twalaba vidiyo ey'omuvubuka gwe bayita Cyrus ndowooza ffenna twamulaba katambi omwaka we gwatandikira yali ng'akulira kabondo k'MC kati essaawa zino omwaka guno nga tegundaba nakuggwako kati pasita wa location namba musumba wa location namba ejjudde eyina n'ettaka lyayo panange omanyi njagala obbagamba aba worship harvest bw'owulira ekintu mbu ebintu bigenda kuggwawo ku sipiidi ya njawulo nnyo era ey'amaanyi n'omutwe gw'ofuna kantolooze oyinza ne bagamba mbu tojja sobola nakubitegeera omutwe gwo tegujja sobola bitegeera omanyi oyinza olowooza mbu byawala biva wala nabbi waffe omutume muze nabbi w'ennyumba eno yalagula mbu omwaka guno 2020 we gunaggwerako omwaka ogwa 2020 yalagula mbu we gunaggwerako nabbi w'ennyumba eno mbu ennyumba egenda kuba ekyusiddwa nga temutegeerera ddala kiri ku nnyumba eno
Banaye mugambiddwa, banaye mwetegeke. Mwetegekwe buno busammuka, buno bubonero obutono wekuba kubwatuka kwa ggulu eritandisa obwatula akatonotono naye musisajja banaye musisajja fenga abali mu kisinde kino oba abali mu revive eno kubanga omanye ekisinde kino kirimu bantu kinoomu abeekuŋŋaanyiza kirimu bantu abeekuŋŋaanyiddwa ffenna ffe abakola ekisinde kino so ebagamba mutugenda kyusibwa abantu ffe abalimu ffe abagenda okyusibwa ekyogeddwa nabbi mbu kigenda bbaawo kigenda kubeerawo naye nze ng'omusumba sandiyagadde kuleka bantu bamu mabega era kyenva nzize ku makya gano babuulira engeri gye tuyinza okwetegekamu so ffe we tufuna ekigambo mbu 2022 ejja era ebintu bigenda kubaawo ku spiidi y'amaanyi nnyo emitwe gyaffe gigenda kufuna kantolooze kiba kitegeeza okwetegeka kulina kubaawo kati nze nammwe tulina okwetegeka okukyusibwa okufuuka omuntu omukyala oba omwami ow'enjawulo so gamba neibawo mbu ŋŋenda kukyusibwa okufuuka omuntu ow'enjawulo. Waliwo omwami omu mu kitabo ekisooka ekya Samwiri kyetugenda okusoma ndowooza essuula ey'omwenda bamuyita Sawulo. Bambi omwami ono yali awo ng'ali mu kufa ku bintu bye, ali mu bizinesi ze yeefiira ku mirimu gye ng'era womanyi abavubuka ng'era womanyi nga nze omusomesa mu ssomero tudiringa n'abaana ab'enjawulo myaka 3 kumpi paka myaka 18 so muyinza obba mundaba nga ndi mu kuzannyirira nnyo ndi mubuulira obugero obw'enjawulo siri mu kwotinga muntu ono oba ono naye waliwo omusajja erinnya lye baali bamuyita Sawulo bambi yali ali mu bizinesi ye ali mu kufa ku ndogoyi za kitaawe. So Sawulo ono yali ali mu kufa ku bizinesi ze ali mu kufa ku ndogoyi za kitaawe. Ku lunaku olumu obulogoyi ne bubula obulogoyi buno ne bumubulako ng'aposo watera otunyumiza ku bubuzi anyumya obubuzi nga ye baabwerabiranga ku ttale ebintu ng'ebyo mwena ababadde okumpi n'omutume ndowooza mubuulira busitoola obwo. Bambi ne bamutuma so Sawulo n'agenda okunoonya endogoyi za kitaawe eyo gye yasisinkanira omusajja yatandika kumuwulira ebintu ebitategeerekeka. Omwami ono nga ye nabbi Samwiri Katonda yali yamugambye agenda mutumira omuntu amutegeke era amuteeke ku ntebe okukulembera abaana ba Isirayiri. Sawulo yatuuka n'asinkana nabbi Samwiri ono n'atandika omuwulira ku bintu ebyali byewuunyisa ekikwewuunyisa yali tannamubuulira mbu oba bambi n'endogoyi za kitaawe zaali zimubuzeeko naye ono engeri gye yali omulaguzi n'atandika omulagulako ng'endogoyi we zaali zimukoze eki zimubuzeeko naye era bwe yasisinkana nabbi ono yagamba mu nze nkusisinkanye naye njagala ondagirire omulaguzi oba omulabi gyali teyategeera mbu yali asisinkanye omulabi yennyini oba omulaguzi oba nabbi eyali agenda omubundugulako obwakabaka oba omusimba ku lw'obwakabaka. Tubuulire nabbi gyali tubuulire omulabi gyali nze ŋŋende ew'omulabi ambuulire endogoyi za kitange ze zaali kubanga ye bambi yali ali mu kuki mu kunoonya ndogoyi kyekifaananyi ekiriwo nga sinatuuka ku ssuula eno eya 27. Samwiri n'addamu Sawulo n'ayogera nti nze mulabi yambuka okukulembera mu kifo ekigulumivu kubanga munaalya nange leero
awo enkya naakusiibula ne nkubuulira byonna ebiri mu mutima gwo, n'endogoyi zo ezaakamala ennaku 3 okubula tozeeraliikirira kubanga zirabise, era byonna ebyegombebwa mu Isirayiri biriba byani? Tebiriba bibyo ggwe ennyumba ya kitaawo yonna. Sawulo n'addamu n'ayogera nti nze siri mu bye. Sawulo yayogera mu nze siri mu Byenyamini. Ekikwewuunyisa Sawulo yali tamugambye mbw ali mukola ki? Mu kunoonya ndogoyi. Njagala okwogera nammwe mu lunyiriri olw'27 wagambira mbu we baali nga baserengeta mu kibuga we kikoma, Samwiri n'agamba Sawulo nti lagira omuddu we ayitemu atukulembere, naye gwe yimirira buyimirizi mu kiseera kino nkuwuliririze ekigambo kya Katonda. Ffenna tusomere wamu. Awo Samwiri n'addira eccupa y'amafuta n'agafuka ku mutwe gwe n'amunywegera n'ayogera nti Mukama si yakufuseeko amafuta okuba omukulu w'obusika bwe. Ono abadde mulimi. Mu kiro kimu Sawulo abadde omulimi afuuliddwa kabaka, kamanda w'obusika obwa Isirayiri. Bino bye bintu ebiyuguumya omutwe gwo. Bino bye bintu ebiyuguumya omutwe gwo. Mu kiro kimu abadde omulimi n'afuulwa kabaka. Bannaye bwe twogera mbu omutwe gwo gugenda funa kantolooze, gugenda wuga, kye kino kye tutegeeza. Mbalagulako mwenna abali wansi w'eddoboozi lyange mbu mu biro bino mu nnaku zino ogenda wulira ekigambo ekigenda oteeka omutwe gwo ku ttabu, ekigenda ogufunisa kantolooze. Ogenda kubeerawo weewunye. Bannaye ndi mu Byenyamini, famire yange esinga obutono, nze situukiridde. Kati nno kambabbireko kigenda vaawo ekigambo kino. Ekikwewuunyisa kisoboka ng'ekigambo kino nkikkiriza mbu kigenda va eri eyo oyo omuyigirizwawo, oyo gwokkiriza mbu ye muyigirizwawo, omusumba omuyigirizwa gw'otudde wansi w'eddoboozi lye era n'okkiriza mbu ye muyigirizwa. Mu Luzungu gwe bayita disciple. Kigenda kuba omuyigirizaawo kubanga ke kamwa ka Katonda eri gwe. Ye muntu asindikiddwa okuva mu ggulu, ye musajja oba omukyala asindikiddwa okuva mu ggulu eri gwe, era y'alina obusobozi bw'okukyusa oba obw'okufuula omuntu omulala, omusajja oba omukyala omulala. Naye omanyi kino bwe kijja, omuntu bw'akuwa ekigambo kino akufukako n'amafuta ag'Omwoyo Omutukuvu agagenda okusobozesa. Bannaye waliwo ekisa ekikuweebwa kubanga Samwiri teyabuulira bubuulizi Sawulo kigambo kya Katonda, naye yamufukako n'amafuta era n'amutegeeza n'amugamba nti Katonda si yakufuseeko amafuta gano. Mwenna mbeera mwegendereza. Kiisi oba Kish mu Luzungu, kitaawe wa Sawulo si ye yamuyiwako amafuta gano, si ye yamufuula omusajja owannaggwano. Kitaawe amuzaala. Kitaawe amuzaala. Samwiri ekisooka essuula ey'ekkumi, awo omwoyo gwa Mukama gunajja ku ggwe n'amaanyi, n'olagulira wamu nabo, n'ofuuka okuba omuntu omulala. Ebiragiro bya njawulo ebyali bijja mu sipiidi eyo okujja eri Sawulo okuva eri Samwiri.
awo olunaatuuka obubonero obwo nga bukutuuseeko okola ng'omukono gwo bwe gunaasanga bwe biri kubanga Katonda ali naawe. Bwe tweyongerayo agamba mbu awo olwatuuka bwe yakyusa amabega ge okuva Samwiri we yali, Katonda n'amuwa omutima omulala. Obubonero obwo bwonna ne butuukirira ku lunaku olwo. Awo bwe baatuukayo eri ku lusozi, laba ekibiina ky'abannabbi ne kisisinkana naye, omwoyo gwa Mukama ne gujja ku ye n'amaanyi, n'alagula nabo bannabbi be yasanga. Musumba Solome, gwe mujulira wange, nalagula wano ne ŋŋamba mbu abanandabako ng'omwaka guno bajja kuba bagamba mbu kino kiki. Buli abaamulaba biri ebiseera bagamba ono mulala, naye mwena mukitegeera mbu kino kyaliwo mu kiro kimu. Abamu abamanyi nga balowooza mbu bamanyi, temumanyi. Abamanyidde mu buli obukadde, mu biri ebirala ndi mupya. Omwoyo bw'anannyambala nenfuuka omuntu ow'enjawulo, ne ntandika okulagula ne bannabbi nga siragulangako nga Sawulo. Kubanga tumanya tutya mbu Sawulo yali talagulangako. Baabano nga beewuunya omwana owa Kiisi omulaba nga alagula ne bagamba kiki kino ekifuuse, kitegeeza yali talagulangako. Naye Sawulo yali afuuse omuntu omulala, era ne beewuunya mbu Sawulo naye afuuse omu ku bannabbi. Bwe bababuuza mbu Cyrus naye afuuse pasita wa location. Latifa abadde omusiraamu yalokose naye n'afuuka omu. Kati naye musumba wa zooni namba bamumanyidde mu eri enkola enkadde, mu kiro kimu n'akyusibwa. Kulwaki? Kubanga omwoyo bwakukkako ofuuka omuntu omulala, ofuuka omusajja oba omukyala omulala. Bana ebingi nnyo ebiri mu kigambo kino, naye njagala babuulira ekintu kimu endabye mu kigambo kino, mbu Sawulo yagoberera buli kiragiro ekyamulagirwa Samwiri dot ku dot nga Samwiri bwe yalinga alagidde, step ku step, byonna ebiragiro Sawulo yabigobererwanga Samwiri we yabimuwa. Kugoberera ebiragiro, following instructions. Musumba bw'agambye essuula ey'ekkumi olunyiriri olw'omunaana egamba ki? Era munansonyiwa onookulembera n'oserengeta e Girugaali. Laba ndiserengeta gy'oli okuwaayo ebiweebwayo ebyokebwa, okusala ssaddaaka ez'ebiweebwayo olw'emirembe. Olimalayo ennaku 7 ndyoke nzije gy'oli nkutegeeze by'oba okola. Kubanga kirimu tutegeeza engeri Sawulo gye yaviibwako obwakabaka mu ssuula ezaddako. Ennaku 7 ndyoke nzije gy'oli nkutegeeze. Ekikwewuunyisa mu bino, Sawulo yalinda nabbi najja era n'amutikkira obwakabaka. Oyinza obba ng'otandise okubuukabuuka ebiragiro omuyigirizawo byakuwa ng'obibuukabuuka. Nzijukizibwa bwe nafuna muli ekintu ne ŋŋamba bannange kyekino ekiseera eky'okugulawo essomero eddala embalala eyo erya Harvest International. Nzenna ne ndaba ng'omukisa guzze. Bane wabeewayogera omukisa gwali guzze. Omanyi waliwo essomero nga lyonna lyali lyaggadde olwa COVID. So ebizimbe byaliwo, buli kimu kyaliwo, laboratory zaaliwo, dining hall zaaliwo, buli kimu nga kitegekeddwa. Essomero lyali ddamba naye ne liggalwawo olwa COVID. Ebitanda weebiri kwegamba ŋŋamba ndaba omukisa. Ne ŋŋenda ng'obutume obw'okugulawo essomero.
nentwala ekitabo nentandika okuwandiika buli kimu, ebirungi ebikirimu n'ebibi ebikirimu, nga ndaba ebirungi ebikirimu bisinga ebibi. Olwamala neŋŋenda ew'omutume wange kitange mwoyo Aposo Moze ne mugamba bannange kiseera kyekyo kino tusobola okukikola nga mazaawo okugamba ne ttiimu yange mbuddala ddala tusobola. Neŋŋenda ew'omutume. Omanyi omutume bwe naddamu yaŋŋamba nze ndowooza tetwetegese, si kye kiseera ekituufu. Kugambye naddayo eri ttiimu yange gye nali ntaddemu ekintu ne mbagamba mbu by the way nze nabadde ensaaga tetwetegese tandika ssomero. Yaani yabadde agamba mbu twetegese ani neekaza ne mbagamba mbu bannange tetwetegese tandika ssomero mbalala. Omanyi mujjukire kyendi mu kwogera nammwe kubanga nange engero ndaba ngeze nnyingi kati ntandise obbulira mu ngero naye tubeere ku mulamwa. Tandise n'otuuyanirira. Waaw tuuya n'amafuta, pulya ntuuya n'amafuta. Omutwe gwo gugenda wuga, so ojja kisigalamu, oba kunaaba kuwuga ojja kubbira, so ojja sobola okuwuga oba ojja kubbira ofiireyo amazzi gakuvuge gakuteeke ku mabbali. So gye tuli mu kulaga ebintu ebiri mu kubaawo bigenda leetera omutwe gwo ofuna kantolooze. Kati ng'olina ssalawo mpuga bwe liba ddubi oba nnyinza okubbira. Bannange ntumiddwa mbategeke ffenna tutandika okwetegeka mu mwezi guno ogwa Novemba nga tegunnaggwayo n'omwezi ogwa Desemba. In fact omwezi ogwa Novemba guno gwe tulimu nze ntandise okulaba nga guyinga ogukoze eki ogugenderedde kubanga ntenva eri mu Christmas. So tusigaza Novemba zino weeks ebbiri mwolina otandikira okwetegekera Sseruganda ne Naluganda kubanga omwoyo agenda tuyiikako mu ngeri ey'enjawulo, tukyusibwe tufuuke abantu ab'enjawulo nga Sawulo bwe yakyusibwa, bwe yayiwaako omwoyo omutukuvu n'akyusibwa. Bwe tugenda ku ssuula ey'omusanvu egamba etya? Mu ssuula ey'omusanvu era mu Samwiri ekisooka essuula ey'omusanvu erina engeri gyeyogera n'egamba mbu nga butuuseewo okolanga omukono gwo bwe gunaasanga bwe biri kubanga Katonda ali naawe gwakola. Bannange bino njagala obbibuulira nti gwakola ng'embeera bweri mu kusabibwa. Nange bwe nafunye message nti nzijje mbuulirwe, embeera yabadde yakubuulira era nga nina kitambuliramu. So nabadde nsobola okwekwasa mbu Pastor Jeremy waali, Pastor Blessed Ivan waali, kubanga wobeera toliiwo omutume Pastor Blessed Ivan yasobola okukola ki? Yabuulira nze nja kubeera kubasinza, naye okola ng'embeera kyekusabye. Kye kigambo kikigamba mbu okola ng'omukono gwe bwe gunaasanga bwe biri, ebintu nga bwe biri bw'otyo bw'okola, kubanga Katonda agenda kuba naawe. Gwe akola, gwakola, embeera zigenda tusaba mbu weetaaga okuba missional community leader, mbu genda osimbe, genda otandikewo church, ogenda tumibwa naye ng'olina okukola ng'embeera weekusaba. Ate omanyi kiikyo kyongera ne kigamba mu kubanga Katonda ali naawe. Katonda ali nange, Katonda agenda kuba naawe mu mbeera eyo. Ekirala kyendaba
ekyogerwako mu vaasi ey'omwenda oba mu lunyiriri olw'omwenda tulaba mbu awo lwatuuka bwe yakyusibwa emabega okuva ewali Samwiri Katonda n'amuwa omutima omulala. Katonda n'amuwa omutima omulala. Kiba kitegeeza mbu Sawulo alabika omutima gwe yayina gwali tegutuukiridde okusinziira ku magenda ge, okusinziira ku gye yali agenda. Bannange essaala emu gye mbadde ndi mu kusabira kukyusibwa mutima, kubanga nze ali mu babulira essaawa zino, nze n'omwami wange emikwano gyaffe gyonna gimanyi mbu ye alina omutima omulungi, omutima omunene ogukkiriza buli muntu, ogwaniriza buli muntu. Omutima gwe gwaniriza buli muntu. Omutima gw'omusumba Chris Nsubuga gwaniriza buli muntu mu mbeera ye. Era bonna abamumanyi, abamuli okumpi, abamuli n'ewala, bonna bamumanyi. Naye ate nze nayo genda, ffenna ogenda okusinziira ku bunnabbi buno obuweereddwa ennyumba eya Worship Harvest. Nze nina okwetegeka okyusibwa omutima. Kyonna nga bwe kifaanana, omutima gwange gulina okyusibwa. Omutima gwange gulina okyusibwa. Sisobola kubeera na mutima mutono ogusobola okwaniriza abantu abatono. Bano abali wano, Pastor Blessed, Pastor B3, omutumwa yennyini ne mama, akatima kange katono, tweyagala feka atanjagala agende, nendowooza mbu omutima gwange gwe gunaatutwala eri gye tulaga. Nedda tegumala. Omutima gwange gulina okukyusibwa. N'abamu ku mmwe omutima gwammwe gulina okukyusibwa. Tulina okukyusibwa emitima, tulina okukyusibwa mutima. Essaawa egenda egenderera, naye nkakasa amafuta agandiko gajja gonza essaawa eyo. Naye kati kantandike okufundikira ekigambo kino. Ntandika okufundikira. Omanyi eno saavisi gye bayita encounter service oba saavisi y'okulabikirwako, si ya flowinga kutambula nga bw'oyagala. 2014 oba 2014 natandika okwekyawa. Nali omu ku basinza, naye awo lwatuuka ne ntandika okuwulira nga sikyabyagala. Ntandika okuwulira nga sikyayagala, n'abasinza bennyini sikyayagala babeeramu. Bonna ne bantama, abaali nange ku ttiimu, bonna ababbandi, abaaki, abayimba, abakubi b'ebyuma, bonna ne bantabula. Kugamba nga bonna balinga obutungulu buno, mubeera osala obutungulu, bonna bwe baafuuka. Ate nze bwe ntandika okukyawa okusinza n'abasinza, mmanyirawo mbu ndi mu buzibu kubanga obulamu bwange bwonna buli kusinza. Omanyi nali musomesa ow'abaana naye nga mbasomeseza waka okumala emyaka 6. Mbeera waka ne mukyala wa maka naye era nga nsomesa abaana bange. Nga nzuukuka ku makya ne ntandika okwesabirako. Nesabirako paka ssaawa 2, okuva essaawa 2 okumanya essaawa 4 nensomesa abaana bange. Ku ssaawa 6 kwegamba mmaliriza byonna byonna obbasomesa. So kwegamba obulamu bwange nga bwebwo. Essaawa 6 nga mmaliriza sikola. Awo nga neŋŋenda ne neesabirako ne mpuliriza Yesu. Nambulira mbu genda olaba oli ne neevugira ne ŋŋenda ne ndaba oli.
ku Lwokuna n'enzija bwe twegezaamu oba zirihaso olumala ne neddira ewaka ne ntereza eddiro lyange kwegamba obulamu bwali awo ne mukyala wa waka nyumira bulamu naye kyanneewunyisanga ng'oluusi abaana bayinza okuzukuka ekiro ssaawa 10 olaba amaaso gaabwe gazuukuse meeru omwana wazukira n'amaaso ameeru kiba kitegeeza azuukuse talina tulo wadde nobabuuza ne baŋŋambirawo mami twetegese nobabuuza mwana abye ne baŋŋamba twanaabye dda 2010 na 2013 omwana wange omu ndooza yali myaka 8 omulala ng'oba ali myaka 5 sawa 10 bazuukuse bagamba beetegese okusoma ne baŋŋamba buli kimu bakimaze beetegese okusoma naye nga njagala otulo naye nga nzukka ne mbasomesa okuva ssaawa 10 paka ssaawa 2 ssaawa 2 nga neemalidde ez'okumakya nga neemalidde ndi awaka ndi ku byange awo lwatuuka wabeewo ayogera awo lwatuuka mu kireki ojjukira kuli okukoowa kwe nayogeddeko nali nkooyenga era saagala basinza bansindika mu Amerika eyo mu minisitule bagiyita Bethel okuyiga ebintu eby'obunnabbi kubanga mbyagala nnyo mu kukoowa okwo omutume Moze yansindika bambi mu Amerika eyo era mutume nkwebaza nnyo so mba nkyali eyo Katonda yayogera nange n'agamba mbu bino bye mbadde nsomeseza abaana ewaka obusomesa buno kati Katonda ayagala mbuggulewo okusomesa ensi yonna mu ngeri eno ntandika okusomesa ensi yonna okusala olugero luno obulamu bwange bwe mbadde nga mbunyumyako bwe bubadde olw'ekirembeekereze essomero 2015 mu tumanyi olugero oluli mu bikola by'abatume ndowooza essuula ey'okubiri Yesu yabagambira mbu mugenda funa amaanyi omwoyo omutukuvu ng'ayiriddwa ku mmwe mulyoke mugende okuva Jerusalemu mugende mu Judeya mugende mu nsi zonna endala era bongera ne bagamba mbu awo olwatuuka we tubeera twongedde okubikkulawo ebikola by'abatume ebikola by'abatume ndowooza essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka paka ku Lwokuna lugenda ne lugamba mbu awo olwatuuka olunaku olwa Pentekooti nga lutuuse kankaddemu awo olunaku olwa Pentekooti bwe lwatuuka bonna baali wamu mu kifo ekimu amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi ne kujjuza ennyumba yonna we baali batudde ne kulabika kubbo ennimi ng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu buli lulimi ne lutuula ku muntu kinoomu bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu ne bataanula oba ne batandika okwogera ennimi endala ng'omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Omusumba Blessed Ivan ne Roxy musobola okunneegattako bannange tukoze tutya oba tuddamu tutya eri ku kigambo nabbi ekiri ku nnyumba eno worship harvest tuyinza okuba tetumanyi kigenda bbaawo naye tuyina ekitubbiddwako mbu ekigambo eky'obunnabbi ekitubbiddwako kigamba mbu ebintu bigenda kubaawo ku speed ey'enjawulo emitwe gyaffe gigenda funa kanzunzu oba kantolooza
your cohorts and pray together. Bana twetegeke. Twetegeke. Mwetegeke. Mwetegeke. Mutegeke. Mwetegeke mikwano. Mwetegeke mwoyo. Mwetegeke mu by'omubiri. Mwetegeke mu buli kimu mu by'amagezi. Mu buli kimu. Mwetegeke ne mu byensimbi. Mwetegeke. Mwongere okulindirira mu Katonda, mu kusaba, mu kusabira awamu. Ng'abayigiriza we bakuŋŋaanye bonna wamu. So ife tubaye tuyitibwa oba ne tuweebera ekiragiro mbu ffenna tukuŋŋaane ku ssaawa 11 tusabire wamu ku ssaawa 11 ez'okumakya kwe kukuŋŋaana ng'abayigiriza we baakuŋŋaananga. Bannange twetegeke tuweebeddwa ekiragiro abamu tugende ku mabiiki mu kohoti zaffe oba mu bubondo bwaffe tubeereyo n'olunaku olwawuddwa olumu lwe tugenda ossabirako mu bubondo bwaffe ku mabiiki oba mu bifo byonna bye tusobola okukola ki ogenda okulindirira Mukama. Kibadde kiragiro omutume yakiwa ffenna wamu. Ne ku makya gano bwe nabadde nsoma mu kigambo kino ekintu ekimu kye nnali sirabanga mu kisoma oba mu ssomo lino eriva mu bikolwa by'abatume kyekino nakirabye ku makya kino bonna baali bakuŋŋaanidde wamu mu kifo kimu baali wamu naye mu ssuula oba mu lunyiriri olwokusatu kigambibwa mbu awo olwatuuka mu ssuula eyokusatu ne kulabika kubbo ennimi ng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu buli lulimi ne lutuuka ku muntu kinoomu. Ku muntu kinoomu. Kinoomu baali wamu n'ennimi zeeyawulwamu buli omu kinoomu tuli ffenna naye Katonda ali mufuka amafuta ku buli omu kinoomu. Bannange bana ffenna nga tulindidde wamu banaye mwetegekere okukyusibwa okufuuka abantu ab'enjawulo era tugenda kukola ng'embeera kyenaabeesaba so tetutya mbeera naye tulabye tulina kukola ng'embeera bwenaabeesaba kubanga Katonda ajja bba naffe. Banaye ffenna tuyimuke tusabire wamu ku lw'ekigambo kino likazakatayabakayaladadalaba zeketeyeboko silialamakata lakayabazekeyebo zikayamamamamamamama zeleyelebo zikayabababababa weebale Yesu likayabazalayalaladadalaba weebale olw'ekisa ky'Omukama likalayaladadalaba tukweyanza mwoyo mutukuvu likayabazekeyebo zikayabakatayabakayaladadalaba likatayabaka yelededededebo jokoto yelededededeba yonna gy'oli mu office oba mu location ez'enjawulo omwoyo omutukuvu ali mu kutuulako likayabakatayabakayalabazete rebo zokoto yebozikayabakata limalayalamazele yelebozikatayabakayaba rebokoto yebozikayabababa zitayabazakalaya yelebo muyimusa amaloboozi gammwe mwongere osaba mu nnimi mmwe rikayabazakayababa mukyusibwa okufuuka abasajja n'abakyala abalala rekozolo
zolo yelelelelele temujja kubbira temujja kufiira mazzi gano lika ya baba mujja wugira wamu tulagula mbu ffenna tujja tuuka eyo mukama gy'atutwala lekezeke yebozika ya baba mukama ali wano naffe mwoyo omutukuvu ali wano tukwaniriza lika ya bazekete rebokozolo yeleleleleba rekezekete yeleleleleba osaanidde Yesu osaanidde gwe mukama osaanidde mwoyo omutukuvu likazekete yebozika yaba rekozokoto yebozika yaba zita yaba kayadadadadaba haleluya lika yaba zele yebozoko yaba baba rebozika yaba baba kati twaniriza abo bonna ebimu ku ebyo by'olina okukola ng'oyagala okukyusibwa okufuuka omuntu ow'enjawulo kwe kwetwalira obulokozi. Bayibuli egenda neeyogera mbu buli omu bw'ajjanga mu Yesu aba afuuse ekitonde ekiggya. Mwenna abali mu kifo kino nga temunnawaayo bulamu bwammwe eri Yesu, tukusaba essaawa zino kano ke kaseera owanika omukono gwo eri ekisinde eba eri bonna bakulabe, era tukusaba owanika omukono gwo essaawa zino. Tubalaba mwenna abali ku ntambi ez'enjawulo, wanika omukono gwo. Mwenna abakuŋŋaanidde mu bifo eby'enjawulo ne bw'obeera otudde mu ofiisi yo, tandika okuddamu ebigambo bino: Yesu Kristo, leero nkukkiriza era nkwetwalira ng'omulokozi wange era omununuzi wange. Nzikiriza era njatula mbu ndokose. Twala obulamu bwange, kola ekyenjawulo nabwo. Nzijuza omwoyo omutukuvu. Nkwaniriza Yesu era nkwaniriza omwoyo omutukuvu mu linnya erya Yesu. Amiina. Kati bw'obeera ozzeemu essaala eyo, oli mulokole ajjudde, era osobola otutuukirira ku nnamba eno 775 642 449. Tukugatte ku kabondo gy'ogenda osumbibwa. Abagenda okukuza mu kino, Apostle Linet wabadde oba Nabbi Linet munansonyiwa babadde abuulira. Mpulidde ekigambo kino ng'agamba nti omwoyo omutukuvu aguddewo emitima gyammwe kati okutandika okuwulira ebiragiro ebitulagiddwa era n'otuwa ekisa eky'obbikola ki, eky'obbigondera. Kati twongere okusaba era n'okukkiriza ekyo. Bw'abadde ayogera mu y'okukkiriza omutume Moses mu kisanga kitaawe, mpulira ng'omwoyo omutukuvu ayogedde nange mbu ekisumuluzo ekimu ekigenda okuyambako okwaniriza omwoyo omutukuvu okufuula omuntu ow'enjawulo kwe kwaniriza abo abazadde mu mwoyo. Katonda batumye eri ggwe, era ekiragiro kiri nti wandiika wansi omuntu oyo, wandiika wansi nga naye bwe yayogedde ng'atandika okubuulira kwa wandiika wansi ng'omuntu ono omwaniriza nga Katonda omubi omwoyo agenda kukyusa kufuula omuntu ow'enjawulo. Kino kiragiro ekigenda okusumulula okusuula mu bwannaggwa n'obwo Katonda gy'akuyise. Kigenda okufuula omuntu afukiddwako amafuta ag'enjawulo. Era ekimu ku ebyo by'ebiragiro bino ebikuweereddwa. Abantu bano baanirize eketeye bakayabazata yaladadada masheteyeba. Kino kiri eri abo abawulidde
ekigambo kino nga bakiwulidde ne bagamba mbu tugenda mu biseera eby'obwangu eby'okwanguya ng'Omwoyo Mutukuvu agenda fukibwa akatufuula abantu ab'enjawulo. Era ebiragiro bingi nnyo bye muwulidde abantu abamu, naye abamu ku bawulidde ekintu kino kye kigambo kyammwe, temukalubya wakkakanyaza mitima gyammwe. Mpulira Mukama ng'agamba temukakanyaza mitima gyammwe, temukakanyaza mitima gyammwe. Mukakanyaza mutya emitima gyammwe nga temuli mu kugondera biragiro ebyo ebibaweereddwa, nga temuli mu kusabira wamu n'abannammwe. Kirabe ngo lifuti eri mu kulinnyisa ku ddaala eddala, kirabye ng'eddaala eriri mu kutwala ewalala. Abantu abalala be bano abawulidde amaaso go ne gaggulwa, ng'owulidde ekigambo kino n'ogamba bannaye ekiseera kimpeddeko, naye tofaayo. Nabbi ayogedde naffe n'agamba mbu okukyusibwa kusobola okubaawo mu kiro kimu, ekitegeeza naawe toli wala, oli just okusalawo kwa mulundi gumu okulinnya mu kino. Kati lw'olina okusalawo bino bintu bya mwoyo, beera mu kusaba, beera mu kigambo, oli mu makati ga kusalawo kumu oyingire mu kino. Kati mu kumaliriza nja kuyita era mbategeeza mbu buli ewabeera Omwoyo Omutukuvu wabaawo amaanyi agawonya, era ng'Omwoyo Omutukuvu tewali kimulema. Tewali kimulema, ne bw'aba kansa twaliwo okuwonyezebwa. So ndaba omusajja awaddeyo, bambi nga bamuwaddeyo, ali ku kitanda agenda kufa, yenna asiiwuuse, naye essaawa zino mulagira mbu yimuka, va ku kitanda ekyo, yimuka. Essaawa zino amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gali wano kuwonya. Gwe babadde bawaddeyo nga bamanyi ogenda kufa, Katonda ali mu kuwonya essaawa zino. Yimuka ove ku kitanda ekyo, yimuka ove ku kitanda ekyo. Oshikaya bazakataya bababababa, ebyamagero bibaluka buli wamu ng'emberenge. Rikaya bazakataya bakayala bazete yeleba rebokozo yerebo zikataya ba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 . Nkolimira obwo obulwadde bukuve mu mubiri essaawa zino, bufulume mu linnya erya Yesu. Fuluma rekezekeye bazala yalaba. Ndaba omwana alina obulwadde bwe tutategeera, babuyita hydrocephalus, bulwadde bwa mutwe omutwe ogulimu amazzi, naye mbulagira essaawa zino omutwe guddamu mu mbeera gye gulina okubeeramu mu linnya erya Yesu. Balangirirako omukisa nti Mukama abawe omukisa, abakuume. Mukama akwakisa amaaso ge okwatirwe ekisa. Mukama akuyimusiza amaaso ge akuwe emirembe, abawe emirembe mu magenda gammwe, mu bizinesi zammwe, na mu buli kimu kye mukwasaako, mu mirimu gy'emikono gyammwe, na buli kimu. Mwebale kujja. Enzigi zibaggulire, enzigi zikuggulire gwe, ezo ezigenda okufuula emitwe gyammwe okufuna kantolooze. Mwebale twegattako leero mu saavisi yaffe